kati nyawo bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda kuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akirizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera naba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka. Naye onojja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaabwa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Guno omwezi gwe tulimu gwa museenene. Atugambe bagenda kuyoola abantu ng'enseenene. Anyways, that Simon Mugenyi Byabakama Justice era nga yakusentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bingi byengenda okuwa ebisukkane ku ebyo by'owulidde. Betugenda okubeera nga tutunuulira kuliko okubeera nti Simon oba akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama avuddeyo n'akawaŋŋamula ebyo bye muwooza protest vote ye takimanyiiko mu mateeka newankubadde ekisinga okubeera nga kyewuunyisa mu bigambo by'ayogedde tewali wa kooti nze etteeka erikutangira okukola ki okukuuma akalulu. Abagambye musigale eka temugeza ne mwetantala kulonda ne mukuuma kalulu. Bw'oba olonze londa ddeeka. Bingi byayogedde bingenda okubeera nga nkuwa mu vidiyo empanvu and even ngezeeko kubikutemera mu ngeri gye ngenda okusobola okubikuwaamu. Bwe nvaako awo Amama Mbabazi eyeesimbawoko okuvuganya mwami Museveni mu kalulu ka 2016 ali kuli bali abutaala na mwami Museveni omukwano gubasaza mukamu bali bati. Lindirira nabyo nzije mbikutuseeko mu bujjuvu. Kakati ebikwe Robert Kyagulanyi Ssentamu jafundikiridde campaigns ze azifundikiridde maziga atuse n'okuyungula ku munye oba n'okwoza ku liiso ng'ebintu bimususseko bambi. Naye obubaka abeeyo abo bawadde era ngenda kukuyisa mu lugendo sofa nga bwe balutambuza okutuuka okufundikira akawungeezi k'olunaku olwaleero. So nga ate yo muyimbi Ronald Mayinja avuddeyo officially n'ababuulirako ab'omukutu gw'amawulire babadde nabo nti omukulu Walukaga Mathias akalulu ka Busiro East balinze baludde buli okubeera nti bamulangirira. Omukulu Byabakama yali badde ono amukwasa bukwasa kitabo kya Bayibuli n'amulangirira. Kakati ate we tuvaakaawo tujja kukkirirako e Masaka omukyala Florence Namayanja agenze maaso n'okuba nti ate akatyemulira omukulu ow'ekirespect Mathias Nsamba Empuuga. Enzikiriza byonna nzije mbikuwa embujjuvu era nkubuuzeeko munamuse ekyasinza okubeera ey'omulembe nga nkomyewo. Kaneetoololemu nzija na bingi kankomewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa. Ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo. Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba maze tuka ku
ez'obuwanguzi. Amannya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa Kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabana bokabe batukuma amalaka webana balitobawa mazika peni ngabafuna mani ngabatukuma kale bawe obasonye baba oje baba we abasirikale ba mujiri president abadde abamye amazzi naye amaze n'agamba kale baba we. Manyi bagamba yakaliddeko omwoyo mulondo then ne babawo n'olugero lulala oba enjogera egamba nti omulabe w'omusembeze kumpi osobola okumanya bingi ebimufaako. Omukulu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine wakati mbulumi obw'ekitalo mu nfuufu empitirivu ennyonta ng'egenda mu maaso n'okubanyiga enkalamata kyebakola abasirikale abadde asazeewo babamma amazzi baweeko bano abatonotono aba Electoral Commission be yabawa abakola omulimu gwabwe obulungi kakati bali abafande mu kibi ng'asazeewo benkalamata egene maaso n'okubakulamu omumiro. Nja kubiddira era nja kubambawa ebifudde mu lugendo lw'ebuyikwe lwatambudde olunaku olwaleero. Kakati tutandike n'omulamuzi Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwaleero avuddeyo bwatyo n'abeera nga ate agenda maaso n'okuba nti ategeeza eggwanga ntali kukkiriza bantu kintu kye batambulirako olwaleero oba enneeteekateeka gye beeteeseteese erowooza nti baakugenda okukola kye bayita protest vote oba kye baatuuma protest vote. According to Simon Byabakama chairperson wa Electoral Commission agambye nti teri semateeka wa kulagira oba teri teeka likuwa betu oba erikulagira erikuwa olukusa okugenda okukuba akalulu n'osigalawo webakakuumidde oba wokakubidde. Kakati mu nkuleetedde bannamateeka bo boogera ki ku nsonga za mwami Byabakama zaawadde nga talina tteeka ttuufu mwasinzidde. Katusooke tuwulirize ebigambo bya Simon Byabakama then nze nzije nkutemeretemere mu ngeri oba oli awo Uganda weetuuse. Mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu sebo nyabo voter protector mateeka taliimu era bwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Mind you, some of these polling stations are so small, particularly in the urban areas like Kampala. The space of a polling station is so small. Eriteeka ligamba muntu nti bw'amala okulonda akole ki aveeyo ku polling station agende. Etteeka ligaba bugabi nuŋŋamya liteekawo ennuŋŋamiza nti webeera nga muli mu process y'okulonda omuntu olina okubeera ng'oleka mita 2 b'official aba bakondakitenga ki elections aba bakwasibwaganyibwako ku by'okulonda ezo mita 2 z'olina okubaleka mu bwe tubeera ng'okulonda kugaddibbwawo ne tukamuseera nti kati tuseera byakubala abakalulu mulina okuleka meters 100. So etteeka eriwo eryakolebwa parliament okulonda okuba kuwedde abantu bakkirizibwa okubeerawo naye balina okuba meters 100. Mu mbeera ng'eyo aba security forces bayina obuyinza okugamba abantu bakole ki utakola mujjuzo okubeera nti oba bamaze okulonda bakole ki bagende oba baba basobola tibabeere nga bali mu meters ezeewala. I think this is an operational matter over which I'm not competent to comment. I don't know when the police decide to deploy which tools or gadgets of their trade in what situation. Ebimu ku reports zitufunye naffe betulabyeko ku mukutu
gy'amawulire okuteeka ebivulo omu makubo olina Simon Byabakama ekintu kyakola katusokere ku nsonga eri wano abadde agenze ku nsonga ya processions police ze yavuddeyo newera netusoke tuzza akatambi direct gyakatandikidde ku nsonga ya okulonda n'osigala oba n'ovaawo ku polling station. Akugambye ekisooka nti tewabaawo muntu yenna akulagira era n'abuuza n'oyo akulagira yeeyita ki era yaani oyo akugamba nti londo osigale ku kiki ku kifo wolondedde oba okubidde akaluluko. Not only that, ssentebe wa EC Mwami Byabakama n'ayongerako ng'abuuza kiki ekikugaana okudda ewaka unless ng'oyagala kufeesinga bizibu oba consequences eziyinza okuleeterako obuvune. Maybe ekyo nze nkyogeddeko, but according to what I'm interpreting okuva mu bigambo bye nga nnyinnyonnyolera ddala ekyo maybe ye kyabadde ategeeza. Olonda n'osigalawo oyo akulagira akuyinula. Bigambo bya Simon Byabakama mu ntegeera yange. Bano abeetabye mu kuvuganya bakugamba nti ku mulundi guli twakaaba nnyo nga tulonda ne tudde ewaka betulese ku polling station ne bakola bye baagala ne batubba obululu ne tubulako gye tukubira enduulu olw'ebitongole ebiramuzi bitutakyesiga. Ne bajja ne strategy nga eri etya strategic plan yaabwe ngegamba nti bw'omala okuba akaluluko vaawo okubya akaluluko tambula ebbali ewa polling station w'okubidde akaluluko mu kabokisi tuula linde sawa y'okubala akalulu etuuke babala akaluluko omanye oveewaawo ng'otegedde nti gwe mpagidde awangudde oba awanguddwa. And even transparency oba obwenkanya gwoveewo nga omuntu akubya akalulu ng'okitegedde nti wembeereddewo tewaliwo bokisi ebadde wano gye bakutte ne bateeka wano yeeno ne bagikwata ne bagiteeka wano. Transparency obwo obwerufu gwe ng'omulonzi alonze n'osigalawo. Kati ye strategic plan y'abali ku ludda oluvuganya aba complaining nti babbiddwa nnyo obuki obululu bwabwe ate nga bani abababba bano abali mu system olunaku olwaleero oba regime government eri mu buyinza ate bwe twogera ku government twogera ku kibiina kyaki kya NRM. Munnamateeka najja n'ayanukula ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda. Omwami oyo munnamateeka bamuyita Alan Mulindwa. Mwami Alan Mulindwa n'akugamba nti bw'olonda etteeka likukkiriza mu constitution okusigala ku polling station oli guarded by the constitution gwenga munnansi era n'akubuulira how you are guarded by the constitution otya singa oba omaze okuba akaluluko constitution etteeka eririmu eryayisibwa mu parliament in fact akubuulidde naddiro eryayisibwa mu parliament likuwa enkizo okuva w'okubidde akalulu n'ogenda ebbali meters 20 meters away from the box w'okubidde akaluluko oba mu kifo ekyo kye basibamu akaguwa balawo mita 20 odde ebbali according to constitution ye gyakotinzeemu ebigambo bino. Nakugamba nti era etteeka likugamba wulira etteeka likola ki likugamba eryateesebwako bulungi era butereevu mu parliament ne likugamba nti after voting stay away 20 meters then by the time nga babala akalulu etteeka likuwa olukusa okubeerawo era nga babala n'akaluluko yadde wakakuumye 20 meters awe obwedde oli awo okatunuulira okalaba. Kati bw'oba olina obugumiikiriza bwo nga n'ekifo wooli
tewakustressing kubeerawo osobola okubeerawo according to constitution. Then n'olinda essaawa z'olweggulo oba essaawa zonna ze bagenda okulangiriramu akaluluko, constitution n'ekuwa eddembe eriyimirira 100 meters away from the box or from that polling station 111 mu center mu Kaguwa. Tuula eddakiika 2 lindirira meters 2 nga wakamala okulonda. Essaawa ey'okulangirira akaluluko bw'eba etuuse, constitution ekuwadde eddembe lya kuyimirira meters 2 lya kutuula 10 lya kutuula meters 10 oba lya kwebaka meters 10 nga bw'owuliriza engeri gye balangiriramu ki akaluluko omuntu wo. Meters 10 zisobozesa ddala omuntu okubanga alabira ddala exactly ekiri mu box mwe basika akakonge ne basobola n'okakulaga omuntu mu meters 10 oba osobola okulaba nti eno bus, eno umbrella, eno nkumbi, kano kasimu, eno saawa, guno mupiira. Obubonero bwabo abesimbyewo bwe bakozesezza oba osobola okubulaba singa obeera oli mu 100 meters. Kakati ekyo mu constitution mwekiri okusinzira ku lawyer Alan kyagenze maaso n'okuba nti akola ki ng'akunyonyola. Back to Simon Byabakama omukulu. Ye n'akugamba nti bw'oba omaze okulonda constitution oba etteeka terikuwa lukusa kukola ki kusigala. Cause akubuuziza etteeka teriyina werikola ki werikyogerera, naye ate naye omukulu Simon Byabakama talina tteeka lya kootinze. He is a justice, musajja mulamuzi. Era ebiseera ebisinga abantu abali mu karibaye bwe babeera boogera naddala mu nsonga z'amateeka, there is court, bakootingayo baba nokolayo nti ensobi eno gy'okoze mu ssemateeka eri mu nnyingo bweti, eri mu kawaayiro bwe kati, ate gubadde muzeegwe nga tugumumanyiddemu mwami Simon Byabakama. Always buli wabadde afulumya statement ng'ebackingibwa up ssemateeka era nga kootingira nti according to constitution article this and this kugamba kino kiri prohibited oba kugamba you proceed with your bintu byo. Now this time around mwami Byabakama takootingidde ruddawa teeka mu ssemateeka eri kukugira obutasigala ku polling station. Munnamateeka mwami Alan lawyer ye najja nakootingira wa constitution weva eyogera ki era etteekero lyateekebwawo ddi okusobola okubeera nti liringa bwe likuwa olukusa lwo 100%. Contradiction. Who is who? Ani mutuufu ku babiri. Munnamateeka oba omulamuzi. Munnamateeka alina wakootinze n'omulamuzi atalina wakootinze. Because by rank omulamuzi Simon Byabakama ali waggulu ku lawyer. Era lawyer ateekako respect nene ku linnya ly'omulamuzi bwe baba boogera. Now this time around kirabisenga omulamuzi akozesezza eddakiika ntono okusatisfyinza emitima gy'abannamawulire ate ng'obuyinza buli mu ngalo ze mu kiseera kino ng'eggwanga lisemberedde okulonda. Kyokka munnamateeka atunuuliddwa ng'omuntu eyeebuuzibwako obwebuuzibwa ku nsonga eziba zigenda mu maaso. Ye n'alabika ng'ali mu kuzannya roole ennene nnyo okuba nti ali ne kuleveringa ng'eyeetisse obuvunaanyizibwa obwa omukulu omulamuzi Simon Byabakama position gy'aliko olunaku olwaleero. I'm not disrespecting anyone, but I'm trying to show you both sides. Cause zonna sides za amateeka. Nze siri munnamateeka. Naye ebintu ebiseera ebisinga bye njogerako nga bya mateeka nfuba okusooka okugenda mu constitution ne nnoonya. Era ebiseera ebisinga abatera okugoberera stories zange ne muzimalayo oba ne mubaako we muzituuka mutera okuwulira nti ntera nange okubakootingira articles. Lwa bufunda bwa budde ne mbadde ndi wiringi era mpaliriziddwa n'olunaku olw'enkyo keera okunoonya article lawyer gy'ayogeddeko
empa olukusa okusigala mu constitution. And even I'm going to consult kuba lawyers abalala banyambeko because bo basoma asemateeka ekitabo abamu bakibikula ne bakizza side zombi nga kibali mutwe banyambeko banoonyeze wa wensobola okusoma ekintu kyonna ekikugira omuntu oba munna Uganda okuva ku polling station nga amaze okuba akaluluke. So mwami Simon Byabakama akawangamudde nti tewali kusigala ku polling station unless otherwise oyagala kusigaza buvune ku mubiri gwo, unless otherwise oyagala kukuyola ng'ensenene mu mwezi guno gwe tulimu ogwa musenene. Eyensonga najimala nange nenkuwa omukisa mu comment section to express your thoughts mu comment yomo. Mpendo wozayo era osobola okukozesa comment section eyo ng'oyanika ekyo ky'owulira mu bwongo bwo oba mu ndowoozayo. Simon Byabakama omulamuzi era tuli mitambo essaawa zino eggwanga liri ku ye limutunuulidde mu kaluke tugenda mu maka 15th January 2026 avuddeyo era n'ayogera ku processions. Olunaku olw'okweseggulo police yavaayo era ne tulaba na Uganda ebirwadde naddala abo abali addicted to politics nga bwetagenda kukkiriza processions. Nenzija nenkuwa story nenkugamba nti this is not the first time police ngeyita mwogezi wa Afande Kituma Rusoke okuba nti awera processions oba awera okuyisa ebivulu. Nenkujjukiza nti we yali mu kakiiko k'ebyokulonda nga kagenda okunominatinga ba presidential candidates yakikola n'abalabula obuteetantala kuyisa bivulu abo banaasunsulwa. Nene nkujjirayo ekimu ku kigambo ekyayogerwa ye nti amateeka gonna ge yabaga tekuli teeka na limu likwata president yaddenga presidential candidates presidential candidate naye akyali president w'eggwanga. So asigaza resources z'eggwanga nga zimubaakinga era zimuganya okuba nti talina teeka lyamenya yadde teeka liteekeddwawo eritalina kumenyebwa. Wuliriza nnyo Munnayuganda. Resources ez'eggwanga President Museveni mpaka nakati akyasobola okuzikozesa newankubadde amateeka gasobola okubanga gakwata ba presidential candidates abalala ye President Museveni terimukwata olw'ensonga akyali mu kulembeze w'eggwanga. Takulu nnyo okulowoozaako. Now ku Monday Kyagulanyi bwe yali agenze e Kawempe okuba laleze police era yavaayo neddamu nejjukiza bannayuganda nti processions are prohibited. Okuyisa ebivulu kuwereddwa tekukkirizibwa. Bannansi ku lunaku olw'okutaano e Kawempe ne bakola processions oba ne bakola okuyisa ebivulu ne tulengera tear gas ne tuwulira ebibwatuka ng'amasasi ne tulengera arrests oba okukwata abantu ne tuwulira ebintu ebyenjawulo ebyatutyemula emitima abaali bagumye nga tumanya akaluke tulimu kali peaceful oba akaluke tulimu ka mirembe. Few moments later Bobi Wine ayingira mukono amasasi tear gas ebibwatuka bifuuka baana baliwo kifuuka ekintu kya bulijjo. Abantu abatunuulira ensonga ezigenda maaso mu ggwanga ez'ebyobufuzi batandika okukowoola erinnya lya Simon Mujenyi Byabakama nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda asituka aveeyo agatte eddoboozi lye ku bannansi ababuulire is he in charge ddala kituufu ali mu mitambo gy'akalulu oba akalulu poliisi eri mu mitambo gyako. But before even we reach there nzikiriza nkujjukize nti role ya police mu kalulu ke tulimu oba omulimo gwa police mu kalulu kano ke tulimu not to control the crowd but to protect the crowd. Police omulimo gwayo si gwa kweddiza buyinza kubakuŋŋaana oba kubigenda mu maaso wabula gwa kukuuma bakuŋŋaanye kubibeera bigenda mu maaso. Maybe ebigambo byenjogera bikola amakulu kugwe ayagala okubitwala nti bya makulu. Role ya police olwaleero mu kalulu ke tulimu
eranga omulimu ogwo gwekole essaawa zino gugiweebwa electoral commission eranga electoral commission omulimu gwegiwa guli mu ssemateeka okuwanga police oba okulagiranga police ewe obukuumi abantu abeetaba mu bululu so si okuwa obuyinza n'amaanyi police okweddiza akalulu n'ebiva bigenda mu maaso. What we are seeing today, to some, not all, to some, most especially the leading opposition the leading opposition political party, and that is NUP. Tulaba police taking over. Tulaba police controlling NUP campaigns, not police protecting NUP campaigns. Kakati Simon Mujenyi byabakama avuddeyo oluvanyuma lw'okukoolwa amaloboozi ag'enjawulo okubaako kyayogero bakyagatta ku bigenda maaso. Ensonga gyawadde nsaba tugiwulirize. Ensonga yiyo Kenyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda kuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera polling station agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa kubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabyo biwa omukisa okubeera naba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka. When the police decide to deploy which tools or gadgets of their trade in what situation. Ebimu ku reports zitufunye naffe betulabyeko ku mikutu gy'amawulire okuteeka ebivulo omu makubo. Oli n'atambula n'oluserengete lw'abantu. Vuga motoka yo genda wogenda okubira kampeyini abawagizi obasange yeeri oyogere eri abantu. Koloddemu ng'omuganda bwaba. Now, according to ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akugamba nti processions tezikkirizibwa. Vuga emmotoka yo, tambula, genda, abantu obasange gy'ogenda okkubira akaluluko oba gy'ogenda okkubira campaign yo. I'm here not to ask, not even to inform, not even like to mislead. Siriwo kuwabya abantu, siriwo kubawa information, at the same time siriwo kuvunaana bakola bye bakola ne bye babikolako. Naye njagala kubuuza, let's assume tukitwale nti campaigns Bobi Wine agenda zikola door to door, sente zamuweddeko, like even iPod teyamuwa sente. Mwali mukirowoozezaako mukitwale nti Bobi Wine sente zimuweddeko, takyalina sente zimutambuza mu kuba nti akola enkuŋŋaana nga bw'ataafuna sente za iPod. Ensonga yetegerekeka talina sente. Poliisi olaba egaanye kino ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda n'agaana kino. Let's assume nti Bobi Wine talina sente zitegeka kalulu kati, I mean campaigns. He's going door to door. Mulowooza police kiki kyesobola okukola? Mbadde awo nenkirowoozaako nendowooza ne ku nsonga oba nenzijukira ekifaananyi Jeno Mugisha Muntu Grigori bwe yakwata ekkubo ku Jinja Road ng'akalulu akanoonya door to door olw'okuba nti yali alina olukusa okunoonya mu Kampala akalulu. Ekkubo lye bamuwa
akirizibwa okulikozesa ne bwagamba kuyimirira ku mulyango as long as ali mu road map. Yes, kati zino zembagamba facts. Otegeera ani anyigiriza munne. Constitution amateeka g'ebyokulonda gawadde presidential candidate, gawadde MP, gawadde kansala olukusa okugamba nti yita mu makindye. Ne bw'oba oyita mu makindye sigweka agenda onoonyezaamu akalulu. Competitor wo Sajjime agenda kubeera ku luguudo oludda ku madirisa, gw'olina kukwata ku luguudo oludda oli bw'aba akutte ku madirisa gwe kwata ku mubalaka. Kakati nendeka Sajjime n'ayita ku madirisa, nze nenkwata ku ludda ku mubalaka. Kati nze ndi waddembe okutandikira ku balakisi y'e Makindye ku bitaala nga ntambula ddo tuddo, nensooka nyimirirako wali ku ofiisi ze NRM, kubo lyange lyerimu lintwala ku mubalaka, nzikirizibwa. Bwe nsanga stop over wali ku petrol station eri wali mu maaso, nenyimirira nenjogerako n'abantu bange abali awo ddo tuddo, luggi ku luggi, because route yange. Now problem mwami Byabakama mbuuza bubuuza sigezaako kukuyisa maaso mu bigambo byo, but I'm asking, what if Bobi Wine ng'abakalulu abadde akanoonya ddo tuddo kye mugamba mwali muganye okutuukako mu maka gamu? Yes, we all agree nti bw'oba onoonya akalulu tebakukkiriza kugenda mu katale, tebakukkiriza kugenda mu ndamalwaliro, tebakukkiriza akalulu kasabira mu masomero, naye ate okkirizibwa okusaba akalulu okuliraana essomero, okkirizibwa okusaba akalulu okuliraana akatale. Now let's assume nti Bobi Wine abadde ku ddo tuddo. Jeno Mugisha muntu namulaba Essembabule takola rallies nti ategeke mu kisaawe, akalulu akanoonya njukunju wasanze station ewali abavubuka ba boda ng'akuba akaluluke. Have you ever seen any comment from Electoral Commission, and have you ever seen any comment from Uganda Police Force ngevaayo condemning ekikolwa kya Jeno Mugisha muntu engeri gyanoonyaamu akalulu do to do, town to town, stage to stage? Mwali muwuliddeko nga police evaayo efulumya any statement about that? Why always National Unity Platform? And why always Kyagulanyi Ssentamu Robert? It's a big question, and I think no one will come up aveeyo ne answer nti kukuddamu kibuuzo ekyo. Politics must be a fair, friendly game. But Uganda Electoral Commission plus Uganda Police Force and the UPDF, the military, are trying to create a new era okuva ku bintu ebikadde ebiri mu ssemateeka era ebiri mu mateeka. They are creating, maybe ndowooza nti bakuriyetinga oba batondawo ebintu byabwe ebipya ebitali ku ebyo ebitondewo already mu mateeka, because abanoonya akalulu kunju bakkirizibwa okutambula. Maybe kale tukijjeyo eyo tukiteeke mu simple term. Mwami Byabakama mbuuzaamu katugeze, bw'ogamba nti mwami Museveni, mwami Kasibante, mwami Munyagwa, mwami Kyagulanyi, ba presidential candidates abo bonna bakwate emmotoka zaabwe bazivuge direct mpaka mu kisaawe, katugambe gye basobodde okuteeka olukuŋŋaana lwabwe, babeera baawukanidde luddawa ne omuntu afiiriddwa ne bamubikira ng'ali mulago, nga olumbe n'omulambo ogw'omuntu we gwe bamubikidde guli Kyotera, ng'alina okutuula mu taxi kawolawola kasirise without even abali mu taxi okumanya nti ono gwe tutudde naye afiiriddwa ye nannyini mufu, n'avuga kawolawola ne bamuvuga kawolawola mpaka mu mulumbe Ekyotera, nga yakafuluma taxi bwati
nalyo kasimula omulanga nabali mu taxi bazatambula nabo ne bewunya nti obedda gwe tuleeta mufu. So that is the campaign gye mwateekateeka bannansi okubanga bakuba mbuuza bubuuza. Era campaign eyo ge mateeka g'ekifo mwami Simon Byabakama ow'ekitiibwa gatuddemu kyegamulagira okwanawunsinga era bano ba presidential candidates oba candidates abalala kyebabeera batambulirako. Nsi ki yinza okuba siri exposed nnyo nti ntambudde mawanga mangi, but I'm trying to read history nembeera nga bwetambula mu mawanga ag'enjawulo. Even America, Trump bw'aba agenda okuba olukuŋŋaana mu state emu, not only nti abantu abasanga mu kifo we balina okubasabira akalulu, era olaba abantu bayimirira ku kkubo, they wave at him. No one tear gassed them, no one chased them away. Several times we have seen His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni waving at people abali ku roadsides. We never tulina kye twali tulabye nga bataataaganya abantu abo ababeera bawevingibwa emikono mu ngeri efaanaganako bwetyo. So mu Uganda nga nva ku nsonga eyo mulimu abalonzi 2,608,491. Those are the registered voters. 2,608,491 nezigwamu. Kwabo kuliko abalonzi abakyala 1,3,3,7,129 bakola ebitundu 53, 53%. Abalonzi abasajja bali 1,3,3,1,362 bakola ebitundu 47, which means nti mu Uganda abalonzi abakazi be basinga obungi. Nsuubira and I believe nzikiriza nti omukazi alina obugumiikiriza bw'aba agambye kuuma akalulu ke nga mukazi tekimugaana kufumba kyamisana kyankya n'akifumba olwaleero. Mbalaba mu bibiina bya Niigiina asobola okukerayo olw'Essande ku makya nadda olw'eggulo. Kati Justin nti omuntu ono omukazi bwe bamulagira nti nga bwe bamusaba nga tebamulagira ne bamusaba oba ne bamulagira nga nekye bamulagira akyagala nti kuuma akaluluko maama nnaaki engeri kiri nti mu population y'abalonzi yasinga ennamba ey'owaggulu ndabanga asobola okutuula n'akuuma akaluluke. And even bali friendly bakwatibwa mangu ekisa ekyobutabeera na toilets ndabanga etaba nsonga kubbo basobola sharinga. Yes, kati fa abalonzi abasajja tuli 10,000,000 tukola ebitundu 47, abakazi batusinga ebitundu 6 cause bali 58%, for us we are 47% abasajja. Kalata abasajja population esinga bavubuka be balonzi okusinzira mu namba y'abalonzi mu ggwanga. We are 45 and above million of people, naye tuli abalonzi 2,000,000 mu Uganda. So ekyo nkikomezaawo musobola okutegeera ebifaanagana koko nga bwe bityo. Mpozi n'ensonga endala mwami Byabakama gyakonyeeko ey'okubeera nga ebifo ebirondebwamu biina space ntono y'ensonga gyawadde nga space eyo tejja kusobola oba tesobola kubasobozesa kukuŋŋaanira awo. But remember teeka likuwadde meters 2 okuvaawo ne meters 10 mu ssaawa y'okulangirira. Sigenda kulwawo awo mbeera nvuddewo butereevu nnyo. Kakati bwe nvaawo genda ku mama Ambabazi. Sokoterera akatambika abaagalana ababiri mu Katonda si mu mukwano. Katuwe ngeno sebo presidenta nyowete nyine bingi byo kugamba nandenda mukwakira usibirije agana we bale
Waliwe kasaundi akalimu mabega ke kansesa kagamba mwe. Kale president yatabalidde olunaku olwaleero mu kuwenja akaluluke gyagwiridde ku Amama Mbabazi nga y'omu ku bagenyi abawenja akaluluko bwa president ate nga tanoonya kake. Jjukira mu 2016 John Patrick Amama Mbabazi yeesolayo obwannamunigino okuvuganya eyali mukamaawe eyamuwa omulimu gw'obwa Ssaabaminisita okuva mu mwaka gwa 2011. Yes, kakati embiranye yali y'amaanyi. Bano abasajja buli lunaku olukya bongera okutujjukiza ebigambo bibiri. There is no permanent enemy in politics. Another issue gye bayongera okutwa exposingira nti tetwayina bavuganya mwami Museveni. There is no permanent enemy mu politics. Teriyo mulabe wa luberera, and there was no opposition evuganya mwami Museveni. Tewaliwo ludda luvuganya mwami Museveni kumusiguukulula mu ntebe. Abo baali teboyogera bigambo birungi yadde bigambo bisiimagana. Newankubadde omu yali bosi wa mune. Era kyaleetera abalonze endowooza mu kaseera ako nti John Patrick Amama Mbabazi kazze wa kusiguukulula mwami Museveni because balowooza nti amumanyi kikumi ku kinnaakyo endya n'ensula entambula n'ensiiba. Now we look at that. How can I explain that? Ekyo nkinnyonnyole ntya okuleka okugamba producer yo tuveeyo tweyongereyo ne stories ze tuyina. Kakati Ronald Mayinja naye tumugyewo lumu akkiriza nti mwami ow'ekirespect oba ow'ekitiibwa Medard Sseggona yakola ensobi okuwabira Mathias Walukaga mu kakiiko ka Electoral Commission ba Tribunal okumuwabira nti talina bitabo bimala ng'asaba okutunula mu bitabo bya Walukaga. Wulira endowooza y'omukulu ku nsonga eno. Yes, tutereyo ebigambo bya omuyimbi munne mumbere muyimbi munne Walukaga yesimye obubaka kiboyinza okumuwa. Walukaga namukubirako kasimu ne mugamba Walukaga ogenda kuwangula. Yes, kubanga Sseggona akoledde Walukaga akalulu. Katya ebyo byabeeramu osimanye teyasoma asimanyi biki talina mpapula. Ebintu bya Uganda bitambula ne sympathy. Kati abantu bonna ekisa kibali kwani Walukaga. Era nze kasira nabyo ebintu bya Honorable Sseggona ne mukubira akasimu ne mugamba congratulations. Walukaga MP wa waddako. Yakalidde ekyo Walukaga nkikugamba. Yakalidde dda kuba factors eziraga zonna ono abaddeko amukoledde akalulu. Yes. Nibagamba oluzungu bannanga nakiikirira ati abantu b'Ebusiro. Abo bawulira mu Luganda. Era talina campaign Walukaga gyakoze mu luzungu. Abantu babanyonyodde muki? Mu Luganda. Era ne bwanayogera oluzungu mu parliament bajja mugamba bano wozze biddemu bivuunule. Waye waabwe be batyo bawulira. N'olwekyo Walukaga afaanana n'abalonzi be balinga ye. Babadde boogera mu Luganda, ennyimba za mu Luganda, campaign azikubye mu Luganda. Kale ekimutta muno oluzungu ekyokubiri oluzungu alumanyi. Lwakuba nti buli lwolwawo nga si lwokozesa olulimi lwaffe accent ekaluba. Yes, kati Abanigeria boogera oluzungu naye ng'ayogera ngo mu Nigeria. Abaganda kati nze nasoma naye bwe njogera oluzungu olaba ataasomerako ddala. So now let us speak some English. Sijja ddwogera. Let us speak some English. No, sijja kulwogera. So the reason as to why nkuzanyidde akatambi ako is because njagadde tunokole mu keywords oba ebimu ku bigambo ebikulu byakozesezza. First of all, mu bigambo bya Ronald Mayinja agamba nti Walukaga afaanagana n'abalonzi be ab'Ebusiro. Abaddeyo era aliyo mwami Sseggona abadde elite nnyo, abadde muyivu nnyo, and abadde muyigirize nnyo nga like he was trying to isolate from his supporters. Abadde nga agezaako, isolate is what mu Luganda? Abadde nga agezaako okwesibira ewala, okweyawula. Yes,
abadde agezaako okweyawula ku balonzi be okusinziira ku ngeri gye yabadde yeeyisaamu n'engeri gye yeetwalamu. And Walukaga has been associating abadde nga akolagana n'abalonzi be ne kimuleetera okuba nti y'omu ku bo oba abalonzi okuwulira nti Walukaga kitundutundu ku bo abafaananye. Ye statement ya Mwami Mayinja Ronald jinjagadde okusikayo ne kinzijukiza the late Muhammad Segirinya yali afaananira ddala a peasant oba yali afaananira ddala omuntu wa wansi, omuntu wa bulijjo, omunaku omuwejjere nga n'amasuuti agambala bwalumu nga Vicky. Yes, nga n'obutaayi abusiba lwayagadde nga Vicky. Size ezaali enneeyisaaze okwawukana ennyo ku bantu ba wansi. According to Ronald Mayinja agamba nti ground nga bweyimiridde Walukaga alindiriddwa bulindirirwa kulayira oba kulayizibwa nga MP wa Busiro East owa 226 230 mugumu. Yes, endala ensonga gyanokodde nti oluzungu ategeezezza nti ne bw'aba Walukaga ayiseemu n'agenda mu parliament ebigambo mu parliament n'abyogera mu lulimi oluzungu bwana awanuka mu parliament okomawo ku ground okubunyonnyola abantu bamama naka bamama naki abalonda era abamulonda tagenda bannyonnyolera mu lulimi luli parliament lwateeserezaayo. Agenda kujja bannyonnyolere mu lulimi Oluganda. Ate naye bwana abatwala ebirowoozo by'abantu okubitwala mu parliament agenda kubishima mu lulimi Luganda, agende mu motoka awo ng'afaafaagana n'okubizza mu luzungu. Oluzungu bwe lulema afadhali ayite omu ku bannamateeka be oba abitwale eri mu kitebe ekavule babimuwandiikire mu luzungu asule ng'ebigere abinyise mu mazzi arivisinga ebigambo ebyo asobole okubituuka okubituusa ku floor ya parliament. What a wise man. Simanyi lwaki Mwami Mayinja obwolumu obwolumu mark that word. Simanyi lwaki obwolumu ebigambo abyogera mbutuufu ate obwolumu ebigambo n'abyogera nga bw'atera okubyogera. Yes, so Mwami Mayinja ekyo mwagadde at least damu pressing the second time ekyo mwagadde at least agezezzaako omulundi gumu tojjamu press 1 press 2 kiba kiwedde kale. So kyemwagaddeko nti oluzungu atutegeezezza lukuyamba kutuusa na kuggusa nsonga naye si lweru kima ensonga ate oluzungu si lweruzza ensonga mu bantu oba okitegedde. So ensonga bwetyo bweri bwagimerengudde bwagimemettudde era bwagimenyeemenye ayina amagezi aba amaze okuba nti ategedde ebigambo by'omukulu Ronald Mayinja. Abakuteesa mu luzungu ne baagala okukomawo era mu luzungu ebiseera ebisinga eri off ebiseera ebisinga basisinkanye emisanvu oba basisinkanye okusomoozebwa okw'amaanyi nti babiteeseza mu luzungu mu kaseera keekamu ne bagezaako okubeera ng'ebigambo ebyo baagala bireeta eri abalonzi mu luzungu ate abalonzi tebategeera luzungu si bonna ne tukulaga engeri abantu gye baliivingamu oba engeri abantu gye batambuzaamu obulamu. Busiro erimu abantu bameka? Kandabe wano Busiro East population wano eri etya? Njagala kulaba wano tulina population yenkanaki ya Busiro nga Busiro erimu abalonzi emiliyoni 3 mu emitwalo 3 mu kasanvu mu lusanvu. Abo be bantu abali mu Busiro East. Okitegedde? Kati abantu abali mu Busiro East emiliyoni 3 mu emitwalo 3 ogenda kusanga baba nondoozo kiraba kakati ate mu Busiro abasajja be basinga okulonda kuliko no be basinga obutono ndowozera mu kirabye population ya Busiro abakazi be basingako obungi. Abakazi bakola ebitundu 5 mu kimu mu Busiro abasajja ne bakola ebitundu 4 mu 9. Kiba kitegeeza nti Busiro
abakyala bamama naka bangi bamama naka siba aluzungu kirira ku katale balinde olweggulo nga batunda chips enkoko zaabwe oba nnyonnyole balinde nga mu nnimiro oba nnyonnyole. Yes, as simple as that. Bwe tuvaawo tuwe samale ya Bobi Wine nga bwe tugitemye gye tweditinze gituwe nga bweri, then nzije mbatemere nga bwe nfunza mbudde. Obadde ogifunye owangi? Yes, gitutereyo samaleyo gye tubawadde ku byayiseemu olunaku lulamba. Mbitemye ne mbifunza mu ddakiika ntonotono bituwe. Tewali gwe bawadde transport, tewali gwe bawadde t-shirt ya bwerere, tewali gwe bawadde muceere, tewali gwe bawadde sente, tewali mwana wasomero gwe bajje ku ssomero ne bamwambaza t-shirt ajje wano ne muli wano. Ekyo kiraga timumanyi kye mwagala. Mu mbeera y'emu Kyagulanyi alaze obutali bumativu eri ab'ebyokwerinda bagamba nti bakutta abantu abasukka mu 3 abawagizi be, kyokka nga kino tekigenda kumujja ku mulamwa wabula asabye abantu beeno okusigala nga banywevu okulondoola ensonga ez'enjawulo. Abantu abasukka 300 ku ttiimu kunga kanabi kunga myaka 40 batunze buli kimu ekyeggwanga okuva ku bitole n'amafactory. Wano abantu abasinga bali mukolera mu Naitiri, bazadde baffe bali bakolera mu factory y'engoye tekyaliwo. Bagenda pola pola ng'akana kulya ogoba kakuwamba nnuuni eziba mu mpuuta ne bagamba osobola okuba empuuta naye nnuuni tebayo. Nga bagenda pola pola ng'akana kulya ogoba kajja ne bavaawo kati ennyanja yonna bagiwamba ne bagisalamu ne poloti ne baziguza abagwira. Olunaku lwa leero abaana baffe bangi nnyo bafiiridde ku nnyanja okwo, bangi babadimye mu mazzi ne bafa, abalala amaato gaabwe bagasizaasiza, abalala babakubi babagongobaza, abalala babokyeza amaato baba wabano bokka be batukuuma amalala gawe baana bali tobawa amazika fe nga bafuna amaanyi nga kale bawe obasonyiye bababuke banawe abasirikale ba Mugiiri pulezidenti abadde abamye amazzi naye amaze n'agamba kale babawe ne babawala otujjakubo lye batukire naye likukawala. Okay. So kale awo ebadde moment nga Bobi Wine agezaako kulaga butali bumativu bwe eri ab'ebyokwerinda engeri gye babayisaamu ate nga bantu bannaabwe ate ne babasaba ku mazzi mubakuba tiyagasi ne muleeta enkalamata mu mimiro gyabwe. Kati waki muba mubasaba amazzi? But ng'omukulembeze atuuse n'akiri akawaani ekyo n'akireka kigende. Ono olukuŋŋaana olusooka yalukubye Buyikwe mu kisaawe kya Butema, then bw'avuddeeyo tiyagasi n'amusanga ku luguudo lw'Ekisoga nga gyayolekera. Awo tiyagasi ne bamuyiira muyitirivu nnyo era aliiriddeko ddala awera. Then bw'avudde awo n'agenda e Buyikwe, mu Buyikwe tawuni awo babadde bamuteeza edda nga bamulinze ne tiyagasi era omuyitirivu. Awo nawo n'akola ki? N'amunaaba oba n'amusaaba. Awo n'ava n'emuki n'ava mu mbeera bw'atyo omusajja wattu n'atandika okubanga ebintu bimusukkako n'ayungula n'ekuziga mu ngeri y'okwoza tiyagasi mu maaso. Era awo avudde mu mbeera n'akyomera komanda oba abadde ateeberezebwa okubeera nti yaduumira abasirikale abadde bakuba tiyagasi. Amulumbye n'amugamba ekyo kyemukola kikyamu. Why tiyagasi ngasi? Lwaki mutukubamu omukka guno ogutubalagala guti? And yet
tutambulira wamu nammwe. Are you protecting us or you just want to damage us? Mwagala kututuusaako obuvune. Tiagasa atuse n'abanga alidde ebire era nga tosobola kulaba gy'olaga yadde okulaba wa gy'ova. Naye what I've realized nti abantu babakuba tiagasa tebakola ki? Tebaseetuka. Yes, abantu bagezaako nnyo okubakuba tiagasa ne bagezezaako nabo okulaga nti tebaseetuka mu mbeera efaanaganako ko bwetyo era ebire bikutte ebya tiagasa. Kakati bw'avudde awo akubye olukuŋŋaana lwe olulala mu Kasoga playground era ng'eno gy'asobodde okuba nti afundikira ensonga za campaign z'olunaku olwaleero. Akubye enkuŋŋaana 3, akubye olukuŋŋaana mu Butema, n'akuba olukuŋŋaana wali mu Beerugazi n'Abawaamu, then n'akuba olukuŋŋaana wano e Kasoga wafundikiridde olunaku, ate bw'atyo n'ayokwata ekkubo okudda e Kampala asobole okuwummuza ekiwanga enkya yeeteekereteekere olugendo lw'e Kayunga. So awo avuddeyo in fact n'abagamba nti gwaliba omukisa ogusemba mu bigambo bye. Ulira speech ye entonotono eri brief mu bigambo by'abasibiridde ng'entanda babituwa ebigambo ebyo. nga tetambula yekutte. Okusembayo bannayuganda okulonda president enkiddamu mukiwulire guno guyinza okuba nga gwe mulundi ogusembayo bannayuganda okulonda president. Enkiddamu mukiwulire bulungi, guno guyinza okuba nga gwe mulundi ogusembayo bannayuganda okufuna omukisa okulonda president, kubanga mwalaba nga Museveni yalagezaako kukozesa Nobert Mao ne parliamenti bajewo kulonda kwa presidenti ti presidenti bamulonderenga mu parliamenti. Ekyo njagala muleme kwefuula abatakitegedde singa kijja, naye okukyewala mulina kola mutya, okukyewala tulina kola tutya. Guno gwe mukisa gutulina. Okay. Ye Bobi Wine nga bakakasanga this time around singa basubwa omukisa gw'okuba nti beerondera president okulonda omukulembeze gwanga kyalisindikibwa mu parliament, and of course mumanyi bulungi abakulembeze oba mumanyi bulungi bameka abali mu bibiina ebisobola okuyisa amateeka mu ngeri gye basobola okugayisa singa babeera bakola ki, singa babeera baagala. Ndozo kuwako kusamale katono nnyo ku nsonga eyo. NRM eina ababaka sofa abaagala oba abantu abesimbyeyo ku mulundi guno 499 abo ba NRM. NUP ye inako 298, then ba independents bali 295, abali ku FDC bali 214, abali ku mupiira aba PFF bali 8 ndozo kitegedde. So oyinza okusanga nga parliament singa babeera bakkiriziganyiza nti kati oba basazeewo nga waliwo aleese ekiteeso ky'okulondera president mu parliament, olw'okuba nti era NRM yeyina ababaka abangi, etteeka ne liyita ng'amateeka amalala gonna bwe gazze gakola ki, bwe gazze gayita mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. So Bobi Wine olugendo lubadde luwanvu, si mu distance but okutwaliza awamu luwanvuye mu ngeri gyalutambudde. Wayinza okutambulirwa abantu essaawa emu kibatwalira essaawa ezisukka mu 4 nga bakyagenda maaso na kusamba nsiko. So turn up ebadde mpitirivu nnyo era oyo ye namungi w'omuntu raising up eddoboozi mu buyikwe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nja kusaba Pavinyo tutereko akatambi ako awulire crowd etaninze etya, numbers olwaleero zo zibadde zitya, bakatutereko. Uganda,
kale ayo ye crowd oba ye turn up nga bwebadde yagenza okutuukaawo ng'omulyango gumuyingiza ekisaawe ekyo poliisi ne basajja baayo bazinzeeko dda era nga bakubye tiyagaasi awererako ddala embeera yeeyo okuyingira ekisaawe ebadde ya mbooko nnyo ebadde ya tiyagaasi muyitirivu nnyo kubadde nga kusala lutindo lumu kuyingira kitundu kirala baturede abadde atuuse ku venue ekyo kyekisinga okubeera nga kiraliikiriza abantu batuuse okubeera nga bagamba no enough is enough police ebadde musazeekaawo ng'efuba okulaba nti ye yekka y'abaasomoka n'agamba nti I'm not passing here sisala not until nga mukkiriza buli muntu azze okuwuliriza ebigambo byange nga bambi tamanyi turn up eri mu kisaawe yenkana kitamanyi namba y'abali mu kisaawe abamulindiridde nga talina nsonga lwaki aleka bazze nabo oba abazze bamugoberera abeesunze okuwulira speech oba ebigambo byayinza okubawa bw'atyo na parking ebbali era police netunula butunuzi nga bigisuseeko tesobola kulwanagana n'abantu already beyakubyemu tiyagaasi nga tebakolaki nga tebaseetuka so backcrossings up to the venue ekisinza okubeera nga kizaamu essuubi n'amaanyi agenza okutuuka ku venue nga bano mbutuufu ne bataalize okuleka okuba nti babadde balina okuwuliriza ebigambo naye ng'ekibadde ku venue nga n'abajja tebakyalina wa kuyimirira so bye bibaddeyo byensobola okubeera nga nkuwa mu mbeera ndowooza efaanaganamuko bwetyo kale our last story ye ya Florence Namayanja yes meya w'ekibuga Masaka avuddeyo nabanga ate asomera okulu ow'ekirespect Mathias Mpuuga munzikirize mbalekera akatambi kano mukeewulirireko ebisigadde tujja kukwatagana mu updates ezigenda okubeera nga ziddako atakuumira mpeera bankuumire mubeere bulungi mbalekedde neewuunya kakati neewuunya abantu baba batabuseemu katono ogenda n'omenya emiti gye tubembera ate kati abalala bamenya mimenye ne bamenya n'emimwanyi bangeri kyabo okutegeera kwa ngeri ki njagala bagamba bassebo ne bannyabo abantu abamu batabuse kuba omuntu womenyera omuti kitegeeza oliketi ki mbasaba abantu abo tubagambe kuba tebannakitegeera nti bw'oyonoona omuti oba oyonoonya butonde bwaki bambi tebakitegeera katwagala bagamba badde mu sensezi zaabwe bategeere nina abazungu batuwa sente za kusimba miti kyokka bazze bagimenye abasajja abo batalina nsonyi njagala okubategeeza Katikkiro atukubiriza okusimba emmwanyi waliwo omukulu omu gwennalabye ng'akutte omumwanyi agumenye aguwuuba nenjagala okukubira Katikkiro essimu mugambe nti ssebo tuyambe ono alabika aliko ekikyamu omukama abakuume Ssaabasajja Kabaka wangaale kakati neewuunya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'eddua ez'obuwanguzi ddua eziyambibwako ng'ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dduniya n'oba ng'oli bweru wa ggwanga nga paasipooti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako n'empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.